so far twakayisaawo oba tukiriza ebibiina nga 50 ogenda okola voter educations naye si kituufu tuba tuwandikira tusirika busirisi webaluwa zaabwe tuzisuula mu kasasiro nedda tulina ekitongole ekikulembera voter education oba okuyigiriza abantu kibi balina okugondera mu kulonda ekitongole kikola omulimu baofiisa baffe ababeera mu districts nabo bakola omulimu ogwo voter education ma radio bagenda mu masomero tugenda ku TV n'ebifo ebirala kakati kino ekibuuzo ekigamba nti ba diaspora batuwandikira nti basaba nti nabo babeere mu parliament babaweeyo ekifo mu parliament munafisifu abasalawo ani akirizibwa kubeera nekifo mu parliament baba boda bebasaba sifa bagamba ndere mu boda mugende wabatunda mu butale nabo basaba sifa bagamba nti mugende ekya ba diaspora babawandika bagende mu bitongo ndoza batandikire mu foreign affairs baneho walala balabe naife nga kakiiko fe tulindirira kiki parliament wa government kyetugamba kakati tiwaliwo ekifo kino ekitondebwawo nakyo kyetaaga omukulembeze mu parliament utekewo nteekateeka n'asobozesa abantu bali mu kiti ekyo nabo okulonda mukulembeze waabwe mwebale nnyo mwebalire ddala nti waliwo ebibiina byagamba nti abo bonna abanaaba tebayiseemu mu kalulu k'ebibiina by'obufuzi tebajja kukkirizibwa kwesimba bwana munigina okuwabula kwaffe nga kakiiko tugamba nti ebikkirizibwa okukolebwa abamemba b'ebibiina by'obufuzi oba bitakkirizibwa bisinziira mu mateeka ssemateeka n'amateeka gali okukwata ku byokulonda now etteeka erikkiriza okwesimbawo kwabamunigina liri mu constitution oba ssemateeka wa Uganda ekyo tukubiriza ebibiina by'obufuzi tumba mugamba abamembazi bammwe nti kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa musinziire ku mateeka galiwo ebyokulonda bannayuganda abali ebweru n'abasibe tugamba nti buli ekintu kyonna commission kyetambuza kikwata ku kulonda program yonna tulina okuteekawo ekwata ku kulonda esinziira mu mateeka amateeka nga agaliwo kakkano ku kiseera kino teganateekawo enkola etukkiriza okuteekawo polling stations munda mukomera oba okukkiriza abagenda kwesimbawo ogenda omundu okuba campaign mukomera tekikkirizibwa mujjukire nti wetwogerera kati ebitongole byonna oba ekifo kyonna ekiriiko engeri y'okwerinda ekwata ku bitongole by'okwerinda wadde tulinamu bannayuganda mu bitongole ebyo polling stations zibeere bweru wa barracks ebeere barracks ya poliisi oba y'amagye oba ekkomera nakati wanaabeerawo ekintu kyonna kikkiriza omusibe okufuluma bweru w'ekkomera bw'atyo nalwekyo tuli mu nkolagana tukyali mu nteesaganya enkolagana ebitongole bikwatibwako okulaba ekintu kino ng'engeri tusobola okukitambuza abannayuganda bali bweru abaweza myaka 18 bandyetaaza okwesimbawo yes etteeka kati ligamba nti okkirizibwa okulonda mu polling station eri omumuluka gy'obeera n'obutuuze oba gy'ozaalibwa omuluka oguli mu Uganda gy'ozaalibwa mu Uganda muteeka tewaneebeerawo akawayiro akagamba nti bw'obeera ebweru mu Pennsylvania wa mu America tosobola kwewandiisa eyo n'olondera eyo nedda buli kyonna kitukola tulina okugondera amateeka oba tulina okugoberera amateeka National Council for Education erina okuweereza certificate oba olupapula olukakasa nti ddala olina obuyigiriza obwetaagisa kusinziira mu buyigiriza bwaffe bwa Uganda obukukkiriza
kwesimbawo. Ekyokusatu ne tugamba bw'omala kufuna certificate eyo ekakasa buyigirize bwe kuva mu National Council of Education, etteeka ligamba nti olina giweereza mu kakiiko k'ebyokulonda nga wabulayo emyezi ng'ebiri nga tetunatuuka ku lunaku lw'okwewandiisa oba lwa nomination. Ekyokusatu, bw'obanga wafuna degree bw'oba wafuna certificates okuva ebweru wa Uganda nga toyina A-level ya Uganda, oba wafuna degree ebweru wa Uganda, still obu certificates obu diplomas wafuna ebweru wa Uganda zitwale mu National Council of Education yeyina okukakasa nti certificates ezo oba diplomas olina okuva ebweru wa Uganda ddala zenkanankana na standard yaffe A-level wano ya Uganda oba zisukako. Netwongera okukatiriza nti abantu si bonna abeetagisa genda mu National Council of Education. Kyokulabirako abantu abalina A-level ya Uganda oba degree esingako A-level wakisomera mu Uganda tikyetaaga ogenda mu National Council of Education okuwa ebbaluwa olw'ekiwandiiko kyonna. Nedda, bw'oba wafuna obuyigirize obusinga ku A-level ya Uganda oba olina degree oba masters oba ki tikyetaagisa okugenda mu National Council for Higher Education okukakasa empapula zo. Ekyokusatu, bw'obanga olina empapula oba obuyigirize bwo nga wabufuna mu university eyayitibwanga University of East Africa emabegako oba ne ebifo eby'obuyigirizwa institutions ezaali zikwatagana University of East Africa tekyetaagisa ogende mu National Council for Education oba tekyetaagisa oleete empapula zo mu kakiiko k'ebyokulonda. Oba olina empapula ezaafunibwa mu Uganda nga ntuufu za A-level oba degree, lindirira ku lunaku lw'okwewandiisa ozitwale ku nomination center ozigatte ku bimu byetaagisa ng'ogenda kubeera kwewandiisa ofuuke candidate. Twagala okwebaza bonna aba stakeholders oba beenyigidde mu programs z'okawoofu abaddewo mu kutambuza okulonda kuno. Twagala okwebaza namwe ab'amawulire abadde bategeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso. Era njagala kwebaza ebibiina by'obufuzi ebibadde ne program bimaliriza oba bikyagenda mu maaso n'okuteekako programu zaabwe okusunsulamu ani agenda okukwata ebendera nga tetunatuuka ku nominations. Naye tubasaba twabaayo endowuliito zonna okwemulugunya kwonna nga kuvudde mu kulonda okubaddewo endowuliito ezo ebibiina by'obufuzi tubasaba muzimalirize mangu nga tetunatuuka ku nomination days. Kubanga nga 21 twafuna obuzibu nga endowuliito z'ebibiina by'obufuzi ebimu zayingira mu programu yaffe ne tugenda mu nominations ng'ebibiina tebinnasalawo ddala ani akutte ebendera y'ekibiina. Naye tetukkiriza nti omulundi guno engeri gye bakoze primaries obudde nga bukyali twanaabayo endowuliito zonna obutakkirizigana bonna bagenda obumaliriza mu budde. Twagala n'okwebaza aba special interest groups abeenyigidde mu programu ezo. So far kati bwe twogerera kati twamaze kulonda ku bukiiko bw'ebyalo, twamaze okulonda ku bukiiko bw'emiruka. Olunaku olwokusatu twabadde n'okulonda kwa baliko bulemu ku bukiiko bw'eggombolola oba town council oba division. Olwaleero tulina okulonda kw'abavubuka ku bukiiko obwa Gombolola town council oba division. Ekisembayo njagala kwongera okukubiriza bannayuganda ffenna titukuume emirembe, twewale emivuyo, twewale okuyiwa omusaayi, twewale okuttangana. Ebibaddewo mu kulonda ku ebibiina ebimu kale byabakama bw'atyo ensonga bw'azigambye.